Nate ntuuse n'essula yaffe ey'e15 ng'eriko omutwe ogugamba nti nva nnungi ali ekisula ewaakati. Nva nnungi ali ekisula ewaakati. Kati yamalanga kwala buliri bwe nga tannagenda kukola buli lunaku. Obuliri bwe bwaliko bulangiti eweweera ng'eriko n'ebijwenge ku mabbali jjajjaawe sizoomu gye yamuwanga amaze emisomo egy'obusawo obw'ebisolo. Kwaliko emifaliso ebiri egya ppamba egyagondanga obulungi. Emirannamiro w'ekitanda waaliwo kabada ey'omuti mwe yaterekanga engoye ze, amasuuka ne bulangiti enkadde gye yalina nga jjajjaawe tannamuwa mpya. Jjajja gye yamuwa yagikozesanga mu budde bwa mpewo anti yali nzito ddala. Emitwetwe waaliwo akameeza okwali ebitabo, amawulire n'amabaluwa ge yafunanga okuva mu mikwano gye, ng'okuko gasse ne cakala owa buli kintu kyonna. Kati olwatuuka mu kisenge yaggukira ku kabada ng'aggyamu amasuuka abiri ne bulangiti ng'abyawulamu wabiri, essuuka ne bulangiti ng'abissa ku ludda lwe n'ebirala ku ludda nva nnungi lwe yali agenda okwebakako. Jjukira we twasembayo nga bakkiriziganyizza okwebaka mu kitanda kimu naye nga buli omu waakusula ku ludda lwe. Kati naawe we tuli. Mu kaseera kano bonna amameeme nga gabakubagana kubanga bombi baali tebasulangako mu kitanda kitali kyabwe era nga tebeebakangako na muntu mulala mu kitanda kimu. Nva nnungi ye yasooka okulinnya ekitanda n'atuula nga bw'agamba kati mbwazibiriza amaaso okutuusa lw'anaamulagira okutunula kuba yali agenda kweyambulamu kiteeteeyi asigale mu ppeti. Naye teyali mubi ng'amukuba amabega. Olw'okuba obudde bwali bwa bbugumu, bulangiti nva nnungi yagigaana. We yamugambira okukyuka nga yeebisse dda mu ssuuka, mutwe gwokka akagwolabako. Bakkiriziganya okulekako katadooba newankubadde bulijjo kati yakazikizanga ng'atuusizza okwebaka. Kati naye yagamba nva nnungi atunulire ekisenge okutuusa lw'anaamulagira ng'amaze okweyambula, wabula yali yakeeyambulamu essaati. Nva nnungi ye n'akyuka n'agamusimba. Kati kwe kumugamba nti gwe nno oba oyagala kuziba maaso genda mu maaso ng'ontunuulira. Bombi badda mu nseko nga kati bwe yeeyambula. Nva nnungi we yamubuuliza nti ogenda kusula bwereere? Kati kwe kumuddamu nti mbadde buli omu alina oludda lwe, nnyinza okukola kyonna kye njagala kasitamba nga ndi ku ludda lwange. Enseko nga zeeyongera mu maaso. Kati yalina akawale akaalimu oluwuzi ke yasulangamu era ke yateekako naye ne yeebikka essuuka ye. Nga buli omu ali ku ludda lwe batandika emboozi bupya. Oluvannyuma nva nnungi kwe kugamba munne beebake kuba obudde bwali bukandaaliridde. Mu kaseera kano buli omu ng'awulira bulala nnyo, baakeekyusa beekyusa, obulinga bulinga obulimu ensolosozi. Tunaabiwulira. Kati yawulira ng'afa okubeera okumpi n'enva nnungi kubanga yali takirindiridde era nga takirowoozangako nti luliba olwo omuwala ono alibeera mu nju ye n'okusingira ddala ku kitanda kye. Nva nnungi yatandika okwayuuya era n'azibiriza amaaso ng'otulo gwe tukutte so nga yali alimba. Yali mu kizibwe ekitali kyangu kunnyonnyola, abamu kye bayita omuliro gumulinnye. Kati yasembera nva nnungi n'asoobya omukono gwe wansi w'essuuka ye. Asoobezza yalaba tanyeze n'agamba mu mutima gwe nti kakubye. Kwe kwongera nno mu maaso okusonseka omukono okutuusa lwe yatuuka ku mukono gwa nva nnungi. Nva nnungi kyeyava amubuuza mu kaama nga yenna awejjawejja nti ssebo onoonya ki nkuyambe? Okubuuza bino ng'omukono gwa kati guli ku mukono gwa nva nnungi ko kati nti ekkubo eryali wano lyaddawa? Nva nnungi yenna ng'alinga akubiddwa amasannyalaze yaddamu mu kaama nti lyaziba. Kati n'ayongera okutambuza omukono olwo nno amasuuka nga gaatandise dda okutaagulwataagulwa.
bwe gwatuuka olukokola we lwefunyiza era n'ayongera okubuuza nti ate eryali wano lyaddawa. Nvannungi yali awulira bulala nnyo nga yenna amenyesemenyese alinga ali mu bbanga kwe kuddamu mpola nnyo nti oba nalyo nno lyaziba simanyi naye mukwano linoonya olabe. Kati yagamba bugambi nti ddungu ayize. Abaali nga buli omu yeezinze mu ssuuka ye tewali n'omu yamanya gye zaasammukira. Okuva mu kaseera kano amaanyi g'obutonde ne gabasinza amaanyi era ebyaddirira byekolanga byokka. Ekyewuunyisa guno gwe gwali omulundi gwabwe omubereberye okwegatta. Bannange beegatta. Wabula akabimbi kagenda bukwakku gamba. Buli omu yafuna ekintu ekitali kyangu kunnyonnyola muntu mulala okuggyako abaakifunyeeko yakitegeera. Ekibi si kyangu kukifuna mu bujjuvu mu ngeri ndala yonna okuggyako ng'olina oyo gw'oyagala. Kati n'Envannungi baali bayingiridde obulamu obulala ennyo kuba baali bavudde ku ddaala lye baaliko ne badda ku ddaala ate eddala. Buli omu yasula mu kifuba kya munne era bombi ne bakkiriziganya nti mu butonde ekikolwa kino kireetera essanyu eritali lya bulijjo eri abo ababa bakikoze nga beeyagalidde awatali kukakibwa. Kati abantu abasinga gwe baagerangako essaawa buli ku makya anti nga tewali amusooka ku mulimu. Ku luno nno ab'oku mirwano baali beebuuza ekyali kimutuuseeko. Bwe yabanga ava mu buliri Nvannungi n'amuyita nti mukwano jangu okebera oba ekkuba eryali wano likyaliwo. Bannange ate ne baddamu buto okutiguka. Baakikola nno emirundi egyawerera ddala okutuusa Nvannungi bwe yagamba munne agenda akole abantu nga tebannatandika kukonkona luggi nga balowooza nti waliwo ekyamutuuseeko. Nvannungi yakakasa kati nti yali ajja kuba bulungi era olwafubutuka mu nju yadduka zambwa yogayoga ng'ali ku mulimu. Ekyomukisa tewaaliwo mutawaana gwonna oba omuntu yenna amubuuza ekyali kimutuuseeko. Newankubadde otulo twamuboyaanya olunaku lwonna teyafaayo anti ky'oyagala kikuseeza ndandandanda oba luggwayo lutya. Ky'oyagala kikuseeza. Abali eyo mulumanyi mulumbuulire wansi mubaka obuwandiike. Ky'oyagala kikuseeza luggwayo lutya. Ekyomukisa emirundi egisinga yakolanga yekka kuba ku luno singa waaliwo gwe yali akola naye yandirowoozezza nti kati yali atabuse omutwe anti yagiranga n'ayogera nga bw'anyeenya omutwe ate bwe yamalanga n'aseka yekka. Osaaga n'omukwano gwe. Obudde bwe bwatuuka okudda eka yagukira wa wendifiira naye teyalina kye yamunyega ku byali bimutuuseeko ekiro era banyumyamu ebiti nga biibyo ng'asiibula. Yali mugambye bw'obeera nga bulijjo muzeeyi yali amusibidde ettu omwali ejjuuni lumondo omukalirire ku lujjo ekiwayi kyetutumula n'ekitole ky'ettooke nga kuliko oluwombo omwali ebinyeebwa n'obutiko bwa lukoota omwali omuzigo gw'ente. Maama awulira obuwoomi. Kati okudda eka yali amanyi nti Nvannungi yali yagenze dda wabula agenda okuyingira enju ng'awulira omuntu mu kisenge. Essanyu katali muttirewo. Ettu yalissa ku kamwasa jjute n'adduka mangu n'amugwa mu kifuba buli omu n'anyweza munne okumala akabanga. Abaffe nga bateŋŋanye buli omu yabuulira munne ng'olunaku bwe lwali lumugendedde. Nvannungi yali ayooyoosa enju era n'ayoza n'amasuuka kwe baasula. Bino byonna ng'abikola mu kasirise si kulwa nga wabaawo omuntu amuwulira. Obudde ne budda ku bunnaabwo anti kitaawe yali mukambwe muzibu. Kati yamubuuza engeri gye yali asobodde okukola ebintu bino byonna ne watabaawo amuwulira. Munne yamuddamu nti akakodyo ak'okukola mu kasirise yakayigira ku ssomero. Emirundi mingi baakolanga ebintu mu budde bwe batakkirizibwamu kale baalina okuyiga okubikola mu kasirise obutawulirwa babakuuma. Owulidde ebintu abaana bye bayigira mu masomero g'ebisulo.
kati yamutegeeza ng'onaku bwe yali alumaze ng'azaali sente 5 gattako okuwa eddagala ennyana ezaali zirabika okuba eŋŋonvu. Kati yadduka bunnambiro n'awa munne ettu eryalimu emmere muzeeyi gye yamuwa nga bw'amusaasira enjala anti mu nju temwali mmere okuggyako obumpwankimpwanki. Nvannungi yamutegeeza nga bwe yali tagiwulidde nnyo anti olwamala okulongoosa enju n'okwoza engoye ye yeddira mu tulo. Nvannungi ng'amaze okulya baagalamira ku buliri emboozi n'eddamu bupya okutuusa obudde lwe bwaziba. Bannange buzibye n'okuziba. Baateesa nti Nvannungi yali wa kwambala kanzu ateekeko ne seppeewo olwo kati amuwerekera okutuuka ewa ssengaawe. Nga bwe balinda obudde okuzibira ddala baddamu akazannyo akakamese tambula era we byaggwera nga Nvannungi takyayagala na kuddayo waabwe wabula kati n'amugamba beegendereze kuba baali bayinza okulya eggi ne beesubya omuwula. Era ddala Nvannungi olwamala okussaako ekkanzu ne seppeewo bessa mu ddene ne batambula bulungi okutuukira ddala ewa ssenga wa Nvannungi. Olwalaba munne ng'ayingidde mu nju naye ng'alaba eryamuleeta. Ekiro kati ekiwubaalo kyamwitirirako anti yasula akulungutana era ng'asala amagezi gonna okulaba nti alaba ku munne nate anti bagamba nti eyaakaliddeko. Omusigo omwoyo omulondo ogwo. Omukwano. Ebiseera ebyaddirira Nvannungi ne kati baakola buli kakodyo konna okulaba nti basisinkana nga tewali abalabye. Bw'etyo nno naye essuula n'engimalako. Omukwano atagumanyi gwensaasira. Ate muninde mweddako nga Mukama akkiriza. Ayi Mukama kuuma baffe.